omulamwa gwa Vision Night nga 3 December ku Canaan Land ng'oleese Vision Book yo essaawa 24 tugenda kubeera mu kifo kimu. Tugenda kubanga tuweereza byonna ku radio Salt FM zonna ku Salt Television gwe mwaka gwaffe ogusoose okubanga tuli ku DSTV officially nga tuli ku GoTV officially gwe mwaka gwaffe ogubaddemu omuyaga nga mungi naye omuyaga nga gutwongera bwongezi waggulu. Omuyaga nga gutwongera bwongezi waggulu. Gwe mwaka ogubaddemu bifayiro ebibi byonna Mukama n'abiggala ne tutwala independence yaffe. Now the year 2020 is going to be a year of opportunities. Zikubire waggulu obanga okiwulidde era ng'okitegedde. 2020 is the year of opportunities. It's not only an even year to carry double in everything, but it's going to be a year of opportunities. Era enjiri eddako gye ngenda okusomesa mu nnaku zino zonna ngenda kubasomesa ku bakazi n'abasajja abali mu Bayibuli abalaba opportunities era ne bazigrabbinga. Sometimes, if not all times, it is a risk to grab an opportunity. Kiwandiike. Risk y'amaanyi nnyo graduate okumusanga ng'asiika chapati. Ate ng'owa diguli yazigula naye mbw ate tazisiika. You can imagine wootikiridwa wennyini masters degree n'oteekawo ekisaniya ky'amandaazi bonna baagala ogalya naye tebaagala gatunda. N'ojja n'obuveera bw'obutunda n'amazzi opportunity weeri naye waliwo ebyokulisikinga ova ku bye banaalowooza. Omuntu agulabinga opportunity abeera ne independent mind. Kiwandiike ya guno mwaka gubaddemu obwavu obutonotono kubanga bazisiba bazigenderedde. Tosaaganga ne gavumenti ezikwata ng'egenderedde so that buli ajjayo omutwente wa opposition nga bamugamba tunako mu kisawo kiri. Okyatuwakanya oba tukusindike mu kulaakulanya eggeto. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba ng'otegere kye ŋŋamba. Naye bw'avaayo n'ekisawo naawe akusange nga weetegese. Osobolera ddala okukola ssente ennungi mu mulembe omuzibu. Kiŋŋambira akuliranye ate okiwandiike. Osobolera ddala okukola ssente ennungi. Clean money, good riches mu mulembe omuzibu. Kino nkikubulidde olwaleero nja kigaziya mpola mpola. Omwaka 2020 mwaka gwa opportunities toloba era gujja kubaamu okuteekinga risiki. Awabeera abantu abangi wabaawo ssente ne wabaawo n'okufiirwa basobola okubba beekyankalanamu katono ne bagwa menvuugo naye baba tebanakyankalana. Ecupa y'amazzi ogitunda 50,000 ng'ebadde ya 10,000. Tolowoolezanga ku saidi ya kufiirwa atafiirwa atafuna. Olaba Makerere ku University awo buli lwe beekalakaasa boonoona ebintu by'abantu balya bya bwereere. Emyezi gye bamala nga tebanneekalakaasa gikumala okukola ssente n'otegeeka ne bye baliyonoona. Obeeranga n'amagezi bw'ogenda mulala ey'ebyobufuzi amazzi gabaguze 50,000 nga4,000 z'oyongeddemu ebbiri zaakuteekateeka lwe bali gagwamu ku bwereere balirowooza bakufiiriza kumbe beefiiriza. Mulekerawo okutambuliranga mu kutya. Ssente zibeerawo n'ozirya ne ziggwawo. Bw'olowooza okugula booda mbu bajja gibba. Bw'olowooza manyi okugula biki buli ky'olowoozaako okukola omaliriza mu kufiirwa kwokka. Tunulako eno planninga bulungi. Tewali atagenda kufuna ssente. Ngambira neeba nti tewali atagenda kufuna ssente. Era mmwe n'abeembuulira enjiri sibaagaliza ssente za bwereere ze bayita ez'obwereere ziriko obukwakkulizo. Asasula omuleere yasalawo n'oluyimba omuleere lwayimba. Olunaku lw'oligenda n'onoona ssente za people power oba za movement oba za FDC bajja kusalawo oluyimba lw'oyimba. Era basongama twekunganyiza tuli 8 batuwe babawadde naye n'emyoyo gyammwe bagiguze.
songo osobola ziteega n'ozifuna ezo zennyini nga tebajja kukusalirawo oluyimba lw'oyimba. Gwe wali olabye bano abaana abatunda baaji n'enkofiira n'ebubbaana na buki tebalina kibiina kye bawagira. Abaana be bamu b'osanga nga batunda bugundi bwa FDC. Gwe beetegereze feesi bwe wabeerawo olaalo ya movement baba bakoze dda bubaaji bulala bwa movement. Atunga obukofiira tayingira mu kuwagira. Kiwandiika atoddemu amagezi. Atunga obukofiira tayingira mu kuwagira. FDC bwereeta order ng'otunga bukofiira. Era bagenda okuleeta order basangawo entuumo y'obwa NRM. Omufumbi w'emmere tagiguza kibiina kya byabufuzi. Bannange nze n'ababulira n'atuusa bwe muvawo nti atulwisa. N'ababulira n'atuusaawa. Omusawo tajjanjaba kibiina kya byabufuzi. Njagala obeere wakati awo ng'oli professional by faith. Ng'olina engeri gy'obalansingamu the board. Naye ng'oyoola sayidi eno ng'oyoola ogenda kubako kyeweekolera. 2020 is a year of opportunities. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. My interpretation of the people power in quotes is the power to think. Brain power. Soloti namba tugenda ku Soloti TV. Buli atalowooza ekisinde kyonna mw'otambulira kigenda okumaliriza kampeyini ng'oli mwavu. Nze mbamanyi mikwano gyange abaagobereranga DP ekyotera Erakaayi Embalala ludda wanga buli DP weetuuka waba wajjudde bwe wati omwezi gugenda okugwako nga kapito waaweddewo. Naye ate bano bonna abali ku kabineti ya DP omwezi gugenda okugwako nga abadde mu muzigo ayingidde ennyumba endala abaddewo abantu awatali kikomera ayingidde awali ekikomera waliwo n'omusirikale akuma kumanga munda waliyo omuntu ow'ebbeeyi. Baamu amagezi ŋŋambira ne bantu beeramu weebereremu. Kiŋambire ne bantu weebereremu 2020 enjiri gye mbuulira nze gwalaba navudde dda mu njiri y'omwaka guno ndi mu njiri ya mwaka gujja kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Ow'amatafaali kuba bakusaasira ne bano babukyamaani baakaku tebagenda kuzimbisa sente bazimbisa bulooka. Kola ate mu bulooka zo tewali asobola kukusangayo nakubatiya gaasi. Gwe teegera funa wooteegera. Buli omu funa wooteegera. Funa wooteegera. Ku social media zo ne bwe mbakuba kibooko temusobola kufa ku Facebook. Kati kambabulire by'ozikolerako. Saako ky'osobola okukola. Teekako nti nze ndi garden designer. Business card yo giteeke ku Facebook yo yebeera profile picture. Ne message zonna z'osindika zikwatagana na botanical. Bali babasiba babeyuka. Baagala garden ennungi. Beetaaga designer. Obanga bwe balaba ekigambo ekibi bakitwala ku Facebook. Lwaki ekikyo ekiriko n'amafuta nga kiriko n'essaala nga kiriko n'okukkiriza lwaki tebaakirabe mu linnya lya Yesu? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Ŋŋambira neighbor nti 2020 is a year of opportunities. Yanguya nakugamba bw'olabanga university ezze w'obeera ng'ate n'emyaka egy'okusoma gyakuyitako togamba nti bazze tuleekaanira. Kyusa wabadde weebaka teekawo stationary. Tokkirizanga essomero okkuliraana n'otaba na photocopia. Opportunities okuziraba kiba kisa kya Katonda. Okitegedde bano bonna abagenda oziyoola eri ffe tuteeke n'engogo. Ŋŋambira naye bati ŋŋenda okulembeka 2020. Ayayayayaya. Kati abamu abali obsessed n'obudde bagamba bujinga atulwisiza. Oba oyagala genda kansomesa abanaakola ssente. Kansomesa abanaakola ssente omwaka ogujja. Esigadde ennaku ntono ow'ebidongo teekateeka. Bagenda kuba bagula ebidongo nga babipangisa. Takisi muziteeketeeke. Abagenda mu kampeyini bakulinnya takisi. Noonya engeri gy'oteekayo bajeti yo. Abantu abagambe nti nze nja kusaavinga sausage. Museveni tabayita ne mugenda njala. Naye tolooza nti baba babimugabidde bugabizi. Waliwo abali asendeza ebyobufuzi nga tebaliiko kantu konna. Tebali mu corruption. Obagabira akatereke kasumbusa n'ogamba nti okoze bubi. Sumbusa mwongeremu ekirungu mugezzeeko katono. Eyandibadde ow'ebitaano agende ku 2,000. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga otegere kye ŋŋamba.